Mukama kakutaliza okubeera ku nsi buli ekikulumba olina okumanga ekyova olaba olumu tunywamu si ffe twakola ennaku yasangibwawo mmwe mwerumye nga bwe tunyweno n'abaana batakunywa bapangisa mwerumye nga bwe tunyweno n'abatakunywa obugoye booza kiro Export TV to the world. ARROGANCE enjogera embi esobola okutta talent ne bweba nga eri etya. Nze omwana soda tukola ne Abi ku Export TV wano wennyini. Nja kusaba subscribing ab'oku Facebook ngenda kusaba following. Omwami ogwe tutandisiza bamuyita Ronald Alimpa. Tukkirize tugaani omu ku bannayuganda abali talented. Amanyi okukuba ebivuga nga gita asobola okuyimba naddala akadongo kamu ne rego omutonotono bw'atyo. Naye olwa ARROGANCE emuleetedde obuzibu okutuuka okubanga abamu mulowooza yafa oluvannyuma lw'akabenje ke yafuna. Mulamu tteke era gy'ali n'ennyimba aziyimba. Lwakuba bannayuganda abatuusa saaviisi ye ku bakonsuma baamukyawa. Ngenda kuzannyira obutambi buno kakase nti kyenjogerako Gayon ali talented naye takyalina favor. Being talented and being favored byanjawulo. Favor yagenda Ronald Alimpa yakuba lusuku lwa seminti maziga boa n'endala awe zitaakuba nnyo. Zaza kati ayimba oluyimba ne luwulirwa mikwano gye n'abo abanoonyereza nnyo okugamba nti ono yalagawa. Yafuna akabenje ate yafunira akabenje nga ARROGANCE esusse. Kati bw'afuna akabenje baali batandise omukyawa. Ne tulowooza nti kano akabenje kagenda mumuleetera thimpase eri abantu bamuwa amatu abajjulire ennyimba ze buto. Ate awo yayonoona bwonoonyi. Luli yali afuka kwolwo yapama bupami. Kuba mu bangi be yakalakata mwe mwali ne nnyina kyali too worth tumuggyako engalo. Kireka waggwa omuyimbi atandika ayimba ali talented, vocally talented. Omanyi bino ebiriwo bituyigiriza tulabirako nnyo. Omwana akuba oluyimba ne lukuba ensi eno yonna. Naye nga omuntu gw'obuuza ekibuuzo n'akutunula mu maaso bw'ati. Nolowooza nti oba alowooza nnyo akuddemu ansi eri worth. N'alowooza nnyo okuddamu ansi ey'ekisiru. Namukwano gwange agamba amagezi olina mangi amasiru. Anyway tumusabire if possible bannange tumuwe amatu kuba kati ali bagamba oppressed anywa omwenge ne womutunuulira bw'ati olagirawo nti ali addicted oba ku vitamins oba mwenge oba njaga. Yaggwisa essuubi omanyi teri kirumanga kuba waakabi. Ne wayita eddakiika ntono nnyo bw'oti n'odda ku zero. Ojjukiramu buli obutaala bwe walimu waggulu n'embeera gy'olimu kati n'oyungula amaziga. Ekyokulabirako ekirala producer Didi omu ku ba producer abaakyusa music industry ya Uganda abakubba engoma ez'amaanyi nga Stamina n'akola n'omuyimbi owuwe nga yamukoze. Kokofinga yamujja Ntebe eyo ng'akuba ze freestyles n'amufuula omuyimbi. N'essaawa z'akakati omusanga ku buwala gye buno busanyuka ali n'entondo. Buli obwakabi bwe yaliko bwabutunuulira n'ennaku zino waali naggwaamu amaanyi. Kati y'Alimpa yali w'amaanyi ng'abeera ne bookings buli lunaku. Simanyi oba Gayon ali literate, simanyi nakumanya. Kuba Alimpa yagwa nga talina wadde Facebook page wadde YouTube channel wadde TikTok account ebibye by'amanaging. Anyway, kankuwe ku buyimba bwe subscribinga, commentinga, sharinga. Nze omwana soda ennamba eri awo wansi. Mukama abatukuumire. Ebakugambye bingi naye nywera
abyabo bagala kutwawula mulimu avugume embeera ejja kutereera tusulesenayi ewasuza otya kuliko bwekiro nagenjenjenera omusana gwendiko sejenkolera abantu banyivu ebannanga ate nga batamivu nkubirako kunyonyole alo mailo yangu ya antidoti ndi mulumi kwata transpoti yangu ya antidoti wadondi wala teki pasipoti yangu ya antidoti ndi mulumi kwata transpoti yangu ya antidoti. Export TV to the world.